mukambwe nnyo era watuukidde asoose kugenda kukola counseling divorce ye gy'alina ne maama Sylvia Nakinda olw'okuba nti yasobeza mu maka ga Ssaabasajja Kabaka. Bannange ebintu bye tulaba nti nno byakusaaga busaazi, ebintu bye tuyisaamu amaaso, ebintu bulijjo ebitugambira sinasimbula bigere byange baganda bange, ebintu bya ddala, ebintu obiraba ng'ebitono, ebintu bibuusa amaaso, tunu ne tugamba nti nedda bwe watusinga okusomera ffe gwe tuyita wolokoso ate aze mu reality. Baganda bange, mikwano gyange, ebintu bingi bibadde bituukawo, ebibuuzo bingi bannayuganda babadde babirina, naye nga tugamba bannange ebibuuzo bino byaki era biva ku ki? Ensonga ebadde nnyingi nnyo, ensonga ebadde y'amaanyi, ensonga ebadde nga tetegeerekeka, naye nga twongera obbagamba n'okubategeeza nti olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'okuba n'emirembe, oba maama Nnaabagereka bakola divorce bagikole, tulabe nga tutereeza Ssaabasajja Kabaka, kubanga tetugenda kubeera mu mbeera yakwegayirira, yakubeera nga twegayirira, mu mbeera yakubeera nga tulina abantu betuwa ekitiibwa naye nga bo ekitiibwa tebaagadde kukyewa. Twongera obajjukiza bannayuganda mwenna, baganda baffe, mikwano gyaffe, nti ku lw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ebintu bingi bigenda kukyuka, ebintu bingi bigenda kuba byanjawulo, ebintu bingi bye tulabanga ebitaalimu bigenda ddala kufuukira ebyenjawulo. Twongera obbajjukiza baganda baffe, mikwano gyaffe, nti twesabire okulaba nga Uganda yaffe eterera, ng'ate era Uganda yaffe etambula, ate nga tulwaniridde ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Kikulu nnyo okulwanirira ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka, kubanga gwe tulinawo y'ate atuliyemu nkwe, y'anaatukumaakuma, anaatubudaabuda, anaatutwala mu maaso, era tulina okukkiriza nga Ssaabasajja Kabaka ali naffe era nga naffe tuli naye, lwaki tagenda tutambula bulungi. Baganda bange, mikwano gyange, birungi si birungi naye tweyongeremu okusaba, kubanga watali kusaba tuwali kigenda mu maaso, era wali okusaba buli kimu kitereera bulungi. Tulina okukkiriza nti bwe tusaba ne tusabira wamu buli kimu kigenda tutambula bulungi, era twongera obbajjukiza n'okubategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yatugamba twongere okubanja Ssaabasajja Kabaka era kye tuliko. This year, the African Leadership University embarked on the second cohort of the Silicon Valley Global Leadership Program. This program offers a remarkable opportunity for 20 abasali batetulinamu yadde obwongo obusobola okukitegeera nti obutakkiriziganya n'omuntu si musango. Leka kulowooza nti ekitwererejjesa ebbanga lino lyonna ku Museveni butakkiriziganya naye. Leka kulowooza nti ekyatuwaŋŋangusa butakkiriziganya na Museveni. Leka kulowooza nti ekitukeeza okwetunuzaamu kamera obutakoowa nga tulwanirira ensi yaffe lwa butakkiriziganya na Museveni. Temulowalinga struggle eno kugiteeka wansi w'amadaala nti ekituleekaanya butakkiriziganya na muntu. Tetukeera nkokuleekaana lwa butakkiriziganya na muntu, era tetugenda nko mu lutalo lwonna na muntu yenna ng'ekitututte mu lutalo naye butakkiriziganya naye. Tuli bategeevu era abayivuko ekimala okukitegeera nti tusobola obutakkiriziganya oluvannyuma ne tukkiriziganya nti tetwakkiriziganya. Nkiddamu, tusobola okukkiriziganya n'omuntu nti tetwakkiriziganya oluvannyuma ne tukkiriziganya nti tetwakkiriziganya. Mulekeraawo okulowalinga struggle eno to the level of obutakkiriziganya. Eno struggle erimu obulamu bw'abantu abatalina ba ku mulembe guno gwe boolengera. Eno struggle erimu abantu ababbiddwa ettaka, waliwo abantu abasula ebweru abatakyalina wa kuteeka luba, abatakyalina wa kujja kyakulya nga kikyonco ku orders za Museveni
yagenda mu Lusanja n'asenda ettaka ly'abantu bonna. Tebakyalina wa kusula, tebakyalina wa kulimira. Waliwo abatakyalina wa kuziika nga Salimusala ettaka yalibba n'asengulawo n'eŋŋumba z'abakadde baabwe. Abantu baweeredde abaana baabwe mu bugubi, basingle mothers, abaana baabwe bawunzikira mu Bwakadaama. Bawunzikire mu Bwakadaama bakomerewo nga bwe beetwala bakomerewo ku magulu gaabwe. Naye ne bakomerawo mu kibookisi kye muyita ssanduuku. Mulekerawo okulowalinga struggle eno to the level of obutakkiriziganya. Nawulirako ku Mubaraka Munyagwa mugaati gwa bbata naye ng'akozesa statement eno. Mubaraka Munyagwa mwe muba mwalwananga ne Museveni ng'ekibalwanya butakkiriziganya. Nedda, ffe kitulwanyisa ne Museveni kununula nsi yaffe na kukomyawo ddembe lyaffe, kubanga okuggyawo Museveni kutegeeza ekikomya ekitta abantu, kutegeeza okukomya ekiwamba abantu, kutegeeza okukomya kisiba abantu bbira mu paamu, kitegeeza gavumenti okuteeka ddagala mu ddwaliro, kitegeeza gavumenti okukola enguudo, kitegeeza gavumenti okukola ebyo ebikolebwa gavumenti, kitegeeza ffe okudda ewaka nga tuva mu buwaŋŋanguse Basteera Nyanzi, Bakakwenza Lukira Basajja n'abantu ab'enjawulo bangi nnyo. Kitegeeza eggwanga okudda mu mikono gy'abannansi, kitegeeza okulekeraawo okuwamba abali ku ludda oluvuganya gavumenti, kitegeeza okutereeza eggwanga ng'omwana wajja kugenda omuweerera asome atuuke okumala okusoma ng'omanyi ekiddako gavumenti ye yamuteekerateekera dda. Bannange tetuli mu struggle ya butakkiriziganya. Era omuntu yenna agamba bannange weewo tetuvuma Museveni, ne bagezaako nnyo kitwambaza. Bavuma Museveni naye bw'oba tokkiriziganya na muntu taba mulabe katugambe tuvuma Museveni. Golowooza ekimu tuvumya butakkiriziganya naye. Oba olowooza ekimu tulwanyisa, kale n'ekivumo kyakulwanyisa. It is an weapon. N'ekivumo kisobola okubeera ekyokulwanyisa. Katugambe tukozesa ekyokulwanyisa kye bayita ekivumo. Okweŋŋanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni gwe kyotegeeza nti tumweŋŋanga lwakuba tetukkiriziganya. Golowooza tetwakuzibwa. Oba olowooza mu families mwe twakuliramu ffekka. Mwana omwomu buli maka, mwana omwomu buli maka. Mbadde mmanyi nti twakuliramu ne baganda baffe. Ne ku byalo kwe twabeerangako n'abantu ab'enjawulo. Kyotegeeza tukuze kutuuka wano nga tetumanyi butya bwe tuhandolinga muntu bwe tutakkiriziganya. Oba nga tetumanyi kukkiriza nti mu butuufu wano tetukkiriziganya, era tulina okukkiriza nti tukkiriziganye nti twakkiriziganya. Tewali ali mu lutalo na muntu yenna lwa butakkiriziganya. Era singa olaba nga nkutte emmundu yange nga ngitunuulizza omuntu yenna ne bw'oba oyo gw'oyita ow'ekitiibwa, sijje mutunuzaamu lwa butamukkiriziganya naye. Nje mutunuzaamu lwa nsonga ez'eggwanga. Ntandikidde ku Munyagwa. Munyagwa gye buvuddeko wali ku TV n'okola statement n'ogamba tukkirize tugaane. Museveni is the president of Uganda. He's an old man. We have to respect them. We have to respect him before addressing him. Tukkirize Museveni is the president of Uganda. We have to respect him before or whenever we are going to address him. Munyagwa tuulafuna peni n'ekitabo kano nkakuyisizeewo. Munyagwa, once you call someone a professor, obeera tokyalina moral authority emunenya ku kintu kyonna oba emuwakanya ku kyayogedde oba emuvuma bussiru. Nkiddamu, kasita oyita omuntu yenna professor obeera tokyalina moral authority emuyita musiru
gwe naddala nga toli professor obeera tokyalina moral authority emuwabula ate obeera tokyalina moral authority emuwakanya. Once you call him a professor, toyinza kugamba professor wuliriza ekizibu oli musiru ekizibu toyina magezi obeera ogudde. Omuntu yenna anaakuba omuntu ng'omukuba olw'ebikolobero by'akolera mu kifo ekyo oba mu kitiibwa kye, sooka okimwambule omukube buswayida, then point zo ku byonna by'omukubye zigenda kubeera valid. Omuntu ajja kwebuuza lwaki Museveni simuyita president nga yatudde mu ntebe esooka, lwaki mumuyita dictator? Singa nkeera n'empita Museveni president mbeera sikyalina moral authority eyogera ku bikyamu bye, kubanga nsoose ne muwa ekitiibwa ekya nnambeemu, ate nga nnambeemu ekimuweesa ekitiibwa ekyo bwe buweereza mu bantu. Kati ono mulwanyisa lwa butabeera nnambeemu mulungi, lwa butakola bikolebwa mu ntebe y'obwa nnambeemu, ya butaggusa bikolebwa mu ntebe y'obwa nnambeemu, lwa kufutyanka ntebe y'obwa nnambeemu. Once I call him nnambeemu mbeera tikyalina moral authority emugamba nti va mu bwa nnambeemu. Omuntu yenna anaakuba Museveni n'amunoza mukube nga mutabani wa Amos Kagutanga ne kapanti okamugjeemu, awo okumukubaako kujja kubeera valid. Naye bw'ojja President Museveni, bw'ojja Mwami Museveni, oba tokyalina nsonga lwaki omulwanyisa, kubanga tayito gy'omuwadde ey'obwami abaami baabanga b'amasaza. Naffe ne tukizuula nti n'amaka gaffe mubeeramu amasaza, ne tugamba nti n'ab'omu maka bayitibwenga baami. Sooka olondoole ekitiibwa ky'obwami kyavaawa. Bw'okiteeka ku Museveni oba okyalina moral authority emuvuma. Ffe twakulemberwanga bukulemberwanga Abaganda, twafugibwanga, era abaami ba Ssaabasajja Kabaka baatukulemberanga bukulembezi. Tunuulira gw'oyagala mpita omwami, ewaffe nga waliwo ekijja kyeyattiba omwami. Maama wa Rita Nabukenya akeera ayite Museveni omwami, nga mu maka ge mulimu ekijja ky'omwana we eyattibwa omwami. Maama wa Franka Senteza, maama wa Michael Kalika Zigiwaini, namwandu wa Yasini Kauma, namwandu wa Kirumira, still oyagala bayite Museveni omwami, ng'emmanju w'ennyumba zaabwe wali ebijja by'abantu baabwe abattibwa omwami. Muntu yenna kasita osooka okumuwa ekitiibwa oba tokyalina moral authority emuvuma kintu kyonna oba emunenya kintu kyonna, kubanga osoose n'omuwa ekitiibwa ky'obwami, ate ng'ekitiibwa ky'obwami si linnya bunnya wabula buweereza. N'ekyobwa pulezidenti si linnya bunnya. Amannya ga Museveni ye Yoweri Kaguta Museveni. Bw'omuteekako ekitiibwa ky'obwa pulezidenti obeera tokyalina moral authority emunenya kintu kyonna. Kitegeeza nti akoze bulungi emirimu gye, kyova olaba omugonnomoddeko ne tayito ze, era tayito ze ezo toyinza zikyalenjinga ng'okyazimuyita. Tayito obeera toyinza zikyalenjinga ng'okyazimuyita. Mubaraka Munyagwa, once you call someone a professor obeera toyina moral authority kugamba. Naye professor yalina ekizibu ku mutwe. Professor obadde yayonka mbwa. Professor
ne professional kechi kya mutategeera era bw'oli kyogera mu bantu abategeevu abategeera obuzito bw'ekitiibwa ky'obwa profesa bagenda kuutula. Gwe bw'oba oyagala okukuba omuntu yenna tomuwanga taito yonna. Sigambye nti yogera naye mu ngeri emuweebula kubanza okuyita Museveni mba simuweebudde ago mannya geewaabwe. Oyagala muyite muzeeyi, abazeeyi beewammwe bakwata abaana, abazeeyi beewammwe baleepinga abawala be bakutte ne babatwalira amajembuya ne babaleepinga. Abazeeyi beewammwe beewerera abazzukulu, I will crush you. Abazeeyi beewammwe baduuluka ne bagamba in Uganda even if you can survive mu Uganda. Abazeeyi beewammwe, abazeeyi beewammwe baga abaana baabwe, I am not working for you, I'm working for my family, I am working for myself. Abazeeyi beewammwe, ono yagala muyite muzeeyi olw'emyaka gy'alimu, naye ekitiibwa ky'obwa muzeeyi kisukka ku myaka gy'obeeramu. Ensonga lwaki omukulu w'ekika ky'Engo mwana muto nnyo naye ayitibwa muzeeyi olw'obuvunaanyizibwa n'ekitiibwa n'emirimu by'akolera ekika kye. Obuzeeyi tetubipimira ku myaka gya muntu. Osobola n'okubeera omuto nga Itongwa nga waliwo gye bakuyita muzeeyi. Sobola okubeera omuto nga Ssennyonyi nga waliwo gye bakuyita muzeeyi nga balaba kisaanidde. Ng'omutamiivu w'oku kyalo tewaliwo omuntu yenna asobola muyita muzeeyi. Linda katono nsonyieko katono okerere badde eyitamu. So omuntu yenna gw'onaalumbagana gw'otakkiriziganya naye ng'ensonga ezaakuleeta obutakkiriziganya naye ddala zirimu eggomba, tosookanga okumuwa ekitiibwa okumweŋŋanga, kuba bw'onaasooka okumuwa ekitiibwa ogenda kuba omwejjeereza nga tokyalina moral authority emugambako. Mubaraka Nyagwa Sserunga Mugaati gwa Bbata, ewammwe waliyo ku kijja ku lwa Museveni, olina ebbwa lyonna ku lwa Museveni, wali ogenzeko mu buwaŋŋanguse ku lwa Museveni, olinayo omukyala we yali afiiridde mu ddwaliro ng'azaala ng'abasawo bagaanye mumukolako, olinayo omwana wo eyafiira e Mulago nga teri ddagala. Abo boogamba abavuma Museveni balina ebijja eby'abaana baabwe abattibwa Museveni. Gwe booyita abavumi wadde nga baba boogerako bwogezi, kulaga kwemulugunya kwabwe kulaga kwemulugunya kwabwe oba nafugabbi, balina ebijja. Abo booyita abavumi baasoma, banoonyeza emirimu, baasiba amataayi nga galinga ennimi z'embwa ne gatuuka basiwukira mu bulago buli we batuuka ani akusindise. Abo booyita abavumi be baali abagagga baayavuwazibwa. Abo booyita abavumi tebakyalina bika, ttaka ly'ekijja baalisenda. Abo booyita abavumi tebakyalina we beegeka luba. Nga tonnajajinga mukazi bw'awoowoola ng'afiiriddwe omwana we, sooka weetekeko mu bigere bye. Can you bear it? The fact that you cannot. Museveni talina kye yali akoze. Abo booyita abavumi bali mu buwaŋŋanguse. Ekyenjawulo Museveni kye yali akoze kwe kukugoba ng'otisse emigaati ku kigaali ogenda ogitembeeya mu kibuga. Kyekyebbaayi Museveni oba kyekinene Museveni kye yali akoze. Maybe gw'olina ensonga ezimuweesa ekitiibwa, olina ensonga lwaki tolina kumuwalana. Tofuntira ntama ku bantu. Munyagwa tonnatuuka ggwe omugwere okusomesa nze Omuganda empisa. Tonnatuuka kusomesa nze Omuganda empisa za Buganda kuba okireetera mu Buganda. Gwe omugwere
tosobola kumanya mpisa na mitendera gya Buganda kusinga nze kubanza Obuganda bwandagira okuwa omuntu ekitiibwa kyokka ne bunterawo n'ebipimo kwe nnina okukikomya. Si ggwe yatulagira okwagala Museveni okuva yonna gye twamwagalira. Museveni yagenda e Buyukwe mu kulonda kwa 96 abantu ne basanyuka nnyo, siimwogerere bwe yajja owaabwe baamugobya mayinja. Si ggwe yabatuma. Ekitiibwa n'okwagala omuntu biri automatic according ku nneeyisaayo. Tonnatuuka kutusomesa na kutulaga ani gwe tulina okuwa ekitiibwa era ddi lwe tulina okuwa ekitiibwa. Omuntu yenna nga tokkiriziganya na Museveni n'omuyita mwami Museveni n'omuyita President Museveni, then you are an idiot, a traitor. How can you say that Museveni is a president? Yet when you were in the 9th parliament, wagambanga oli mu people's government, eyali akulemberwa people's president, Dr. Kizza Besigye. Ono gwe wali wajjako edda yadda atya ku ballot paper. Kkiriza nti wonna waali oba na buli kimu kyakola akikolera mu bumenyi bw'amateeka. Gwayagala muwe ekitiibwa gwe yeetaaga okukennenyezebwa obwongo. Tulabe oba mu mutwe gwo mulimu ekintu. Naye nga tosobola kuwa muntu kitiibwa oba kuyita professor ate musiru. Ezo statement bbiri tezituula wamu. Professor, once you call him a professor, then you have no moral authority to call him an idiot, an thinker, a fool, a dense. Because eno title gye wamuwadde okusooka eringa nga detergent bamuyite omo ayoza amabala gonna aganajja ne bw'alikola ekyobusiru azironga aze professor. Bw'oba oyagala okumukuba olina kusooka kumuggyako kyabwa professor. Niba ne Professor Mondo Kagunyera yeesiriwalira, Professor Badiru Kateregga ate naye yawuttaala, Professor Gilbert Bukenya talina magezi. Gwe bw'oba oyagala okukuba Bukenya anoge. Omusajja omukulu yali vice president, kakati asiiba azungira mu ntobazi na bigambo tusitoteeka koli aba professor. Kubanga professor tazunga. Wegamba Bukenya azungira mu bimageti si mu ntobazi. Mbu Museveni yamuwa ekifo kakati yakulira abayiwa Kazambi mu ntobazi. Naye gwe toyinza kujja Professor Bukenya musiru nnyo talina magezi agenda mu ntobazi akati then gwa abeera omusiru. Tewali agenda kuwa muntu yenna kitiibwa gwe tukuba. Kubanga luno lutalo si lwa butakkiriziganya. Lusukkawo obutakkiriziganya. Waliwo abalala abakozesa enjogera egamba Museveni baamuvaako, tibadda ku bannaabwe, bali mu kwerwanyisa, struggle yabalema. Dr. Kizza Besigye tera okomewo nunula Uganda, bano struggle yabalema, bali mu kwerwanyisa. Ekyo nno kyogerwa omuntu omubuyabuya ennyo. Museveni mugazi, asukka ku oyo gw'olaba atambula. Y'ensonga lwaki asobola okubeera mu Amerika, eggwanga Uganda ne batalimuwambako ng'akyasobola okulifuga. Mugazi. Bannaffe abalwanyisa Museveni yekka nga bo beevaako tebeerwana, okwenunula baakutuusaawa lwa nsonga nti bajjanjaba endwadde y'ekiddukano kyokka ng'ate bagaanye okulongoosa awaka.
ng'ate obukyafu gwe mulandira okusibuka endwadde ey'ekiddukano. Tosobola kujjanjaba kiddukano oba kolera nga tonnayonja waka. Enjawulo eriwo nti abaatusookawo amaanyi, obuufu, beppo n'obudde baabyolekeza Museveni ne batamanya nti ne mu bo Museveni mwali. Kyova olaba buli we baali bagezangako okutuuka ku Museveni nga badde emabega, kubanga eno gyali ono abasika ebitogi ye waabwe, balijjo gwe balowooza nti waabwe. Oba otuuka ku Museveni akutega engwala abawuwo, oba otuuka ku Museveni amutegeezako nti bakutuuseeko abeerawuwo. Tosobola kununula Museveni nga tonnanoonya kawuka ke bayita Musevenizimu n'okamalawo. Museveni alinga muti gwa mutuba, aliko amatabi, aliko amatabi. So gwe bw'ogamba nti bano balwanyisa, abalwanyisanga Nakyembalya kati bazze ku bannaabwe, mukwano Museveni mugazi era obwongo bwo bunafu nnyo. Bw'oba gw'olaba oyo yekka atambulira mu konvoyi, Museveni mugazi. Ate oyo atambulira mu konvoyi osobola okumwenenya. Noonya zi Museveni zino zi Museveni ze zikuumiddewo oli atambulira mu konvoyi. Oli atambulira mu konvoyi akubika. Kyova olaba buli omu obwange ebbanga lyonna abadde nga butunuuliza ye, naye ng'amaanyi ga Museveni gamuli mu buno bu Museveni, obutabi bwa Museveni obubalimu. Era y'ensonga lwaki oli gwe mubadde nga mulubirya mubadde temumutuukako. Namma mumutuukako ne mwebuuza kino akitegedde atya ng'alinayo mu mmwe, nga muba mumutuukako akusika ye bwanika owuwo, nga tonnajja Museveni mu oppositioni, nga tonnanoonya Museveni wonna waali omukba omusaanyeewo. Oli Museveni gw'olowooza nti gwe tulina olulwanyisa. Tosobola mujja kuba ne Besigye gwe yalwananga, Siimwogerere gwe yalwananga, Sibaana gwe yalwananga, buli omu wazaalwana gwatekako amaaso naye ng'asukkakaawo. So abajejembukana oba abakozesa ekigambo tebakyalwana Museveni, beerwana bokka. Oliko ekikyamu ku mutwe, still tuba tulwanyisa Museveni. N'okulwanyisa enkola za Museveni oba olwanyisa Museveni. Sensi obutaba na buddaate bwa Museveni oli. Ne nnoonya bu Museveni eno obutulimu. Bwe nnoonya bu Museveni eno obutulimu mba nnongoosa waka kugobawo kirwadde ekya kolera. Museveni mutwale ng'ekirwadde kya kolera. Nga bano abamulimu abatulimu eno be yatusindikamu bwe bukyafu bwe tulina okulongoosa okuwonya ekirwadde kya kolera. Ekirwadde kya kolera ne bw'onajjanjaba abaana ng'ewaka tolongoosezaawo kigenda kutta abandi. Oba ntegeerekese bulungi? Ab'ebitiibwa mubawe ebitiibwa. Bwe muba mubadressinga ng'ab'ebitiibwa. Tolumba nkyayina ensonga lwaki mbeera mbakuba bwe mba mbadressinze ng'ab'ebitiibwa. Gomanye ekibakubya. Nze nojja kwesanga soogera ku mpuuga lwa ssente ze yabba, naye nga mmwogerako nti yeetisse tayite ennene ey'obwekitiibwa. Ate temutusuubira okugenda mu lutalo n'ab'ebitiibwa tusooke tubalekera ebitiibwa, ate bye twagala okutaakiriza tulibigubye nabyo. Ab'ebitiibwa b'e Buganda beebo bampuuga, ab'ebitiibwa b'e Buganda bannangeyo. Siwali agenda kwogera ku muntu yenna yasobezza asooka amuwa ettayito nti ow'ekitiibwa. Ebyo nabijjeewo kati nangirira. Omuntu yenna anaasobya, kabeere Katikkiro, kabeere ani, kabeere Mpuuga, kabeere Sseggona, kabeere ani, bwe nnaaba nkukuba sigenda kusooka kuteekako nti wa kitiibwa. Ngenda kusooka nkwambuleko ekitiibwa nneme kukigubya,
kubanga nze kyenjagala okutukuza ate nga njagala kituule ku muntu omutuufu oyo akijjamu era oyo akigwanidde. Ekitiibwa ensonga lwaki nkikuggyako tekiba kikyo, toguba nakyo tuyingidde olutabaalo oba amawulire gaba gakugamba nti wali ebitaano nga petition zifuuse petition nga impeachment mu parliament zifuuse impeachment nga sanctions zifuuse sanctions. Ekitiibwa ekyo nsooka n'enkiteeka ebbali n'enkitaakiriza waakiri gwofe naye oleme kufa nakyo kuba si kikyo. Ssaabasajja Kabaka ye yakikuwa okikoleremu ebyaba ebitiibwa. Tayita eyo mba nina okusooka n'engikuggyako ne weerwanako ng'oli mabega waayo oba ayi ng'oli bweru waayo. Owangula nodda n'ono n'ekitiibwa kyo. That is why mu nsi entegeevu bapulezidenti oba abakulembeze bonna abali mu kubuulirizibwako basooka ne bateeka positions ebbali babuulirizibweko. Toguba na title, toguba na position. Nze yeekolera itongo soa kujja kwogera ku muntu yabbye miliyoni 5 nga bana b'Ekkaramojja bafa njala ng'emulago teri ddagala oŋŋambe nti ate sooka omuyita ow'ekitiibwa. Ow'ekitiibwa buli mugwi wa ddalu mmwe ab'Emmengo muli bagwi ba ddalu, mmwe abeefuula nti ye mmwe Emmengo olunaku olwaleero muli bagwi ba ddalu ng'amawulire galiko omutwe omunene mb'ow'ekitiibwa yabbye miliyoni 5 and you still feel be contented ne title ya Buganda ennene etyo. Okutambulira ku mawulire agaliko obubbi teeka ate mulina n'okibakaka. Yenna yeenyigira nga mu mivuyo oba jattaka oba jjakyalo oba yakutte mwana oba yabbye ssente oba yakoze eki asookenga aggyibweko title y'ow'ekitiibwa yonna gy'awoleza awozenga ye, kubanga ffe ensonga lwaki oluusi tuba tumukuba kutaakiriza title eyo nakuba nti yakoze ebitajjansa kujja mu title eyo. Kati tonsuubira nze okujja okweŋŋanga mpuuga ng'ayina ensobi yonna gye yakoze nga yabbye miliyoni 5 ng'ezi mwatuleesingire mu kitiibwa abaana ba Nuupu muwa abantu ebitiibwa. Idiot, you are an idiot. Kugambye professor kasita omuyita professor oba tokyalina kumuyita musiro ow'ekitiibwa bamunenya. G'omanye obuzito obuli mu kigambo ow'ekitiibwa. Ow'ekitiibwa agambwako naye ate yasobezza mugjeeko ekitiibwa omukube panti nga gy'alimu yokka. Oyo mpuga tumuyambye n'omuyamba omulekera panti n'atalaga musajja mukulu. Ngamba otya mumuyita ow'ekitiibwa nga ngenda okumunenya okubba ebitaano. Mwabe ebitiibwa bye bammwe Buganda ababbi. Era bali abanyankole bulijjo batuwa ekitiibwa tugenda bagamba batya abasoga abakakwa abaki tugenda bagamba batya n'abanyolo abatolo tubagambe tutya nti abaffe tulina ab'ebitiibwa ababbi. Bw'oba ogenda omugambako soka omuwa ekitiibwa kye nze mutabani wa Itongwa nkeere ŋŋambe nti ow'ekitiibwa wakoze bubi okubba miliyoni 5 oli mugwi wa ddalu. Ate nno kibeewo ng'omulala yati naye oluusi nga mugwere munyagwa ontegeeze ku bya Buganda naddi lwe nina okukozesa ekigambo ow'ekitiibwa. Nze onzijukize nti nina okusooka okuwa omuntu ekitiibwa omugambako. Mukwano ekitiibwa kiringa ng'ekkanzu enjeru ey'Abawarabu tekigwamu masanda tekitema matooke mu lusuku. Ekigambo kitiibwa kinene nnyo bakiyita agwanidde oba asaanidde okukiyita. So tosuubira nze yeekolera Itongwa okujja waliwo kampani emu eya Buganda Kombuchwa yayise mu nnema naye nga Buganda Kombuchwa yamayega yagenze n'esente ettaka ly'abanaku enansana. Olaba ku kikuba ekigguka ku lufula emasanafu ekyo eky'ettaka ekigwa enansana gakonye ow'ekitiibwa nze Itongwa. So nze tosobola kujja kwogera ku w'ekitiibwa Katikkiro n'omuvuma nga talina kye yakoze.
oba n'omukkakkanya nga talina kye yakoze. First of all, ffe tetuvuma. Ffe tusomesa busomesa tuwabula buwabuzi. Naye tonsuubira okuyita amayiga ow'ekitiibwa ng'ali mu kugamba nti ebitaano byabbiddwa bulungi. Kyokka ng'ate tazze ng'omutabaganya wabula azze ng'omulamuzi. Kiri okke okumuyita ow'ekitiibwa. Nkikkirizamu okumuyita ow'ekitiibwa. Kubanga yenze muntu asinga okuwa ennono ekitiibwa n'abakulembeze abaazo. Naye bw'ojja nga weeyambudde ekitiibwa oba n'okola ebitalina kitiibwa, nsooka ne nkikuggyako tekiguba naawe. Nkiddamu. Nsooka ne nkikuggyako tekiguba naawe. Muwulira mutya? Ng'omu kuw'ekitiibwa buli wagenda ayeeyezebwa. Ne bwe mwali awo mu lubiri emmenga. Ani yalya? Mpuuga yalya. Ani yalya? Mpuuga yalya. Ani yalya? Mpuuga yalya. Ekyannyamba tebaamuteekako ow'ekitiibwa abaamukuba. Twali tugenda swala ng'Obuganda tuswaluke. Gwe bayeeya batyo. N'okwata akazina n'ow'ekitiibwa amabaasi mpuuga nsamba kkojjange naye waaliwa. Ekitiibwa kigwaweza. Ekitiibwa kitegeeza obwami. Nsonyiwe. Mutanda Ssaabasajja Kabaka bakuwa ekitiibwa baakuwadde obwami. Abaami b'ewammwe baabayeeyako nti babbye emmere ku kyalo oba babbako emmere ku kyalo. Abaami b'ewammwe babbanga embizzi kuba kati kino kigwa mu ttuluba okubba mmere, kubba mbizzi, kukwatira mu matooke g'abantu, kukwatira ku ssogolero lya muntu ng'obba mwenge. N'olwekyo tewali agenda kunenya muntu ng'amuwadde ekitiibwa kye. Nze sinze Itongwa. Sina muntu gwe nnenya nga muwadde ekitiibwa. Kasita ngamba nti wano oli mukyamu soka kujjako kitiibwa kubanga bino byenkunenya bikyayinza okukusaanyaawo. Bikyayinza okujjawo. Bikyayinza owanvuwa. Tofa na kitiibwa. Era toddugala na kitiibwa. So abalina enjogera omuntu osobola obutakkiriziganya naye n'omuadressinga ng'omuwadde ekitiibwa gwe gaba. Gwe gaba. Nze yeekolera Itongwa. Sirina kitiibwa kya muntu gwe ndi mu kunenya. Kya muntu gwe ndi mu kugambako nti kino kikyamu. Kyesonyiwe. Oyagala mpe nnyo Katikkiro ekitiibwa nga bulijjo bwe nkimuwa. Nze namulwanira nako nasibwa nako ku lulwe. Naye chairman abaana bwe babba bwe baleeta ewuwo mu nnyumba. Abaana bwe babba bwe baleeta ewuwo mu nnyumba. Baagala obbakwata muve ku baana bange. Bamenye ennyumba basanzeyo eminyago gy'ekyalo gyonna. Gwe n'omwana wo omugattibwa wamu ne mukubwa nga temulina kitiibwa. Kubanga gino emiggo egiba gibakuba giba gikyayinza obbasaanyaawo bobbaddugaza. Gigenda kuddugala ekitiibwa kyaffe. Oluusi tuba tubooza tuba tubakunya. Abamala okuddamu mutukule. Kyentegeeza nga mwetondedde ensi ne mulaga n'obukyamu bwali mu kye mwali mukoze. Batusitula bitiibwa byammwe bukkolokolo. Batubibaddiza. Abaaye kyabadde Masaka mwakirabye. Waliwo akabinja k'abantu akagamba nti babooda b'e Masaka. Kyagulanyi tagenda kulinnya wano bw'alinnya wano neebuuka nga mpuuga abawaddeyo k'abawadde Ssaabalabe. Kino nno kitegeeza ki? Bwe bati abaana ab'obuwala bwe bakuula abasajja. Leero nzijja kiggwa leero. N'ogula vayagula, ennyumba n'olongoosa, n'ofuuwa buwoowo mu nnyumba, ku ssaawa esembayo n'akukubira essimu. Okugamba taata ekifene kyamukubye mu mutwe ate nga taata alina ekiwala taata ekifene kibeeko ekyengedde naye kyabadde kitonga kikaluba nnyo. Sikira kusobola kujja kye kyatuuse ku mpuuga. Muddangayo.
Masaka yaffe, Masaka yaffe, ffe bannannyini Masaka, yeererera affe tuli ba Kawugiro. Mche mugambe bizibu ebiri Masaka sibi ebiri Egomba. Ebiri Masaka sibi ebiri Kiruhura. Ebiri Masaka sibi ebiri Kamudini. Ebiri Masaka sibi ebiri Kigumba. Sibi ebiri Mwaruwa, sibi ebiri Erira, sibi ebiri Eggulu. Ojo tujeje mokira Masaka, Masaka, Masaka. Masaka eringa kadoti nawe. Ku map ya Uganda kadoti just a dot. Ukate na watu wazeu, je mwatugoba. Nino naffe tunaaba bamputtu. Je batugoba je tugenda ate. Twakula tutya ffe abatayina mpisa. Owekitiibwa akugoba ate n'osigala ng'ogenze gy'akugobye. Mpuuga nakugamba akuwaayiriza amalinnya bw'oneguka yakutuuma kadduwa nnema. Mpuuga bino ebigenda byonna mu maaso olunaku olwaleero. Waliwo abakugamba nti oli mutuufu era abakugamba nti gukumemu. Nga bo bali mu kudda. Era nga baalangiridde tewali kibiina kirala kyonna okuggyako National Unity Platform. Buno obulala bwonna bubiina akuwaliriza amalinnya toli ayinza okukugoba ku nswa naga toli omulalu naye nga yayagala ozirya. Bwanika tali mu kukuyamba, Bwanika ali mu kukunnyika nkakasa nawe okiraba. Ensonga lwaki bw'aba ayogera oluusi eby'ekijega by'okwata ku mutwe bwebwala kuba olaba ng'ayogera ebitajjansa ate nga gwe mukyamu. Mpuuga ekigambo ssole ennyukuta 1 2 3 4 5 naye bw'otaakikozese togenda kusigaza kitiibwa ky'oba ow'ekitiibwa etaito, togenda kusigaza kitiibwa kino ekiri nnomo mu bantu. Ogenda kufuuka ekisekeererwa ebbanga lyonna kubanga kakati wagenzeeko akalambi k'omusale wano. Kyoyo mulambo ogutambulirako. Oyina ebitaano ebigenda bikubira enduulu buli wodda bikuwunyako. Very simple. Tokyayina gw'okakasa bw'otabba. Very simple. Va mu bana abakuwaga. Weetonde ne bw'oba teweetonda lwakudda mu National Unity Platform osigazeemu ku nsi entonotono. Waakiri ez'okwetonda. Waliwo omusajja gwe nayagala ennyo yakola statement. N'agamba nti okugenda okugula malaaya kikolwa kya bussiru. Naye wadde nga kikolwa kya bussiru waakiri kozesa amagezi okitegeere nti olina okukozesa obupiira bugali mpita watobeera mu ssiru emirundi 2. Mirundi oyo Mpuuga okubba ssente kyali kikolwa kya bugwagwa. Naye ate tobeera mugwagwa nnyo butakimanya nti bwe mmala okusobya neetonda. Era nenzizaayo n'ekyo kye banvunaanira. Nkugambye kya bugwagwa okugula malaaya. Nate togwagwa wala nnyo oleme kozesa bupiira bugali mpita wanti ne mu kikolwa eky'obugwagwa bakozesaamu ku magezi. Nze yeekolera idongwe.